Buganda tukwebaza olwokuba nti weekumira ku Terefayina eyaffe naye era mu ngeri y'enjawulo njagala okutegeeza nti wano we tuli olunaku olwaleero wano mu Bwakabaka bwa Buganda ssanyu jjereere anti olunaku olwaleero tuweze emyaka 30 bene ngali ku Namulondo tujjukira ddala okuva mu mwaka gwa 1993 naku z'omwezi 31 omwezi gwali gwa 7 enteekateeka ey'okutikira Ssaabasajja Kabaka butereevu n'ebeerayo ennaggalabi olwaleero giweze emyaka 30 ng'era tugenda maaso n'okujaguza wano wenyimiridde ndi mu maaso ga Twekobe era bw'oba olaba bulungi emabega wange ye Twekobe era Twekobe eno ezimbiddwa egenze maaso n'okuyooyotebwa ate n'okwongerwamu ebirongo mu ngeri y'okwongera okulaga nti embeera egenda maaso mu ngeri era bw'oba olaba ekifaananyi butereevu kikulaga enteekateeka gye baagirongosezaamu okwongera okulaga nti emyaka 30 tugenda maaso n'okujaguza olw'ensonga eziwerako. Mu myaka gino 3 bingi abantu bye bagenda maaso n'okujjukira era n'okuteekako nnyo essira ebyo nno nga bikyusizza nnyo embeera gye twalingamu era paka ku ssawa ya leero. Gw'alaba Terefayina eyaffe era bw'ogenda okuba ogoberera bino tugenda okuba nga tukulaga olunaku lwa Terefayina eyaffe tugenda kuba tutunuulira emyaka gino 3 mu ngeri ey'enjawulo enkulaakulana embeera y'abantu bwekyuseemu okwongera okutegeeza abantu mu nsonga z'ebyenjigiriza ate n'ebirala bingi. Abantu bangi baakedde gw'alaba Terefayina yaffe abantu baakedde nnyo bw'ogenda okwetegereza nti abantu abayitibwa ku ssaawa 5 ne ku ssaawa ya leero twogerera abantu bamaze dde okuba nga batuuka era bali mu bifo byabwe batudde mu studios mu Bulange Mengo ku BBS Terefayina yaffe mukulu wange Sali Damascus gyali agenda kuba nga tutwala nange nga bweneteekateeka okusigala nga nkuwa ate nange eno ebintu nga bwe bitambula njagala butereevu ngende ewa Sali Damascus ate atuwa enteekateeka ne gy'alina mu studios naye nga tugenda kumanya ebintu bingi ku myaka gino 30 bene ngali ku Namulondo. Nyongera okwebaza okusigala nga oli Terefayina yaffe naffe nga oteekateeka okutuusako bingi nga bwe bigenda okuba nga bibeera. Sali Damascus njagala butereevu abantu batwale ate nange nyongera okufuna abantu ab'enjawulo bengenda okuba nga nkutuusaako n'okubuulira enteekateeka nga bweyimiridde wano mu Lubiri Emmengo. Muganda wange Sali Damascus kkiriza nsooke nkuwe abantu bano naawe ate obanjulire enteekateeka gy'olina mu studios. Webale nnyo bwana Mukiibi mukwano webale nnyo webalire ddala Sali Damascus muzukulu wa Mugema nze ndi naawe naye nga mu studios siri bw'omu ndi ne bannange oyo gw'olengera alaga obubonero nga anyumya kunyumiza ebintu nga bibiri ye mukyala Nambola Nimire Lutalo. Mukyala oyo empuliziganya y'abannaffe abatasobola kuwulira bigambo nga balaba bubonero. Ndi wano mu studio ne mwami Mukasa nabe asi mwami Mulangira nabe tuli naye bulungi nnyo tugenda kutandika tubeeko ebintu bye tugereesaamu ebintu bye tugenda tuteregamu mpola mpola ate nga bwe tukuwa ne bannaffe nga Mukiibi bw'omulabye bwakuwadde bannaffe tujja kwera tubasanga mu bifo ebyenjawulo tulabe omukolo nga bwe guli. Gano ge matikkira omukolo gw'amatikkira emyaka 30 okuva mu 1993 naku z'omwezi nga 31 Julaayi oba omwezi guno gwakasambula gwe tumalako olwaleero ate omwezi olunaku olw'enkya lwetugenda okutandika muwakanya gwakuvuganya gwakusiga omwezi ogwo okusinza ku Baganda. Ana Mukasa buuza kubakuwuliriza abakulaba batulaba nesiimye okuba nga ndi nammwe mu kiseera kino kyennyini era nga tuteredde wano n'omukulu Sali Damascus ne munnaffe Mire Nambola Lutalo okubatuusaako ensonga yonna nga bw'eneetambula okuva mu Lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka Emmengo so nga ate mu mbeera y'emu bwe tubazaayoko okubanyumiza mu gy'ekyenda-mu-3 we byali ate oluusi n'okwekoonako emabega ng'egy'ekyenda-mu-3 ginnabaawo byali bitya. Bwana Mukasa okusinga ennyo njagala otuweeko ku kifaananyi kubanga amatikkira nga tegannabaawo bingi ebyaliwo naye abantu abali mu myaka 3 olwaleero abawezezza 3 tebabimanyi mu buli ngeri kubanga baba yazaalibwa 93 akuze n'amatikkira kati tateekeddwa kuganyumya kumanya bwe gaafaanana mu myaka egyo biki ebyaliwo okuvira ddala oba oliawo oyinza nze kyenzijukirako nti mwaka gwa 92 President Museveni yatuuza council ya Security Council yagituuliza ggulu n'abayitiramu n'abagamba abange Baganda basaba bino biri bitya
sijja kwogera amannya g'abaaliyo kuba ebintu ebimu byetaaga okutwala mu maaso ate obutazza nnyo mabiga naye kyenzijukira nti abamu bakkiriza abalala ne bagangirwa okutiisa bwe kubeera kubamu akkiriza n'awakanya ate era okwo kwe kuteesa okulamu oli bwe mubeera mu kuteesa ne baga nti badde ngamba bwe ne baga yesebo nawe wennyini abadde akireese ogwamu amaanyi abantu bendi nabo alaba yesebo so mu mbeera ekika ekyo bagenda okuvaayo nga waliwo ekisaliddwawo nti nedda kati bannayuganda batandika okuteesa ku bintu oba obwakabaka obufuzi obw'ennono buddawo oba tebuddawo era ekyo kyali kirina n'okutwalibwa ne mu paalamenti oluvannyuma maaso eyo naye nga kyo kyakolebwa nti naku z'omwezi nga 31 lujja kubeera lwakuzzaawo bwakabaka bwe bityo ne bitambula kati otutandikizaawa badde njalo batandikiza ku lwa 31 nga bwe lwakya naye okusinziira ku mubumbirano gw'oleese nange njagadde ate nsooka enseesa etuukeko nzireko emabega ndage lwaki security council yali eyina okukola ki yali eyina okutuula okuteesa ku nsonga eyo tulaba obwakabaka buno nga kubanga amatikkira gazze gabaawo oluvannyuma lw'omutanda okuba nga ajja omukono mu ngabo ate omulala n'amusikira n'akwata naye gano ag'ekyenda galina enjawulo nti gaali matikkira okutikkira kabaka okutuula ku Namulondo naye ng'ate n'okuzzaawo obwakabaka obwali bukoze eki obwali buvuddewo n'olwekyo ebintu bibiri byonna byali bitambuliramu Sonko naki nakano ndowooza tukabawe kye tuyita obwakabaka okugibwawo mu 6 bwe balumba olubiri lwa kabaka kabaka yawaŋŋanguka kabaka Muteesa II gwe twogerako atulaba bw'awaŋŋanguka n'agenda era ng'omuntu ali kuwaŋŋangusa ate bambi gyakisiza omukono mu 69 kati ate nga n'Obote amaze okuteekawo ekiwandiiko ekijjirawo ddala obukulembeze obw'ennono omwana asaana akimanyi kyetuyita nti obwakabaka bwali buggyiddwawo kaakati mu kuggibwawo mu mwaka gw'66 nga bagobye Ssaabasajja Kabaka bamulumbye mu lubiri lwe okutaali kumugoba bugobi naye okwali okulwana kafungula nkete nga iye Ssaabasajja Kabaka alwana n'eggye lya Uganda yonna omuntu omu weewaawo n'abalanga 6-10 abaali bamukola ki bamuyambako naye nga alaga obukugu bwe obw'ekijaasi bwe yali amaze okufuna okuva mu ttendekero erisinga obukulu mu nsi yonna eri Sandhurst. Kaakati mu kulwana okwo bw'amaliriza okubakuba enfuka embereberye ne basooka bakola kye bayita lyogo okuddayo okweteekateeka bamulumba ogwokubiri n'amanya nti enneeteekateeka ey'okubiri eyinza obutamubeerera nki nyangu mu reorganization eri mu nsiko mugitani kyekyo lyogo naye sebo kisi mu nsiko wano mu studio wenjogeredde bajja kumbuuza mu nsiko gyenkola ki gyendi nga te n'obusiko bwonna bwasaayibwa dda n'olwekyo kaakati bw'amaliriza okubakuba enfuka omulundi ogusooka baddayo okwetereza we yafunira engeri gye yeemululamu ate n'abaleka n'alyoka atambula okugenda okutuuka e Bungereza. Kaakati bwe bamaliriza ebyo byonna jjukira nti obwakabaka mu constitution ey'enkaaga bwalimu n'amateeka. Kaakati pulezidenti ono n'amanya nti tajja kusobola kufuga mu constitution ejja kuba emubanja ki emubanja kabaka. Nsonyiwako ogenda nti mu constitution y'enkaaga abantu era bagambire ddala kuba abaana abato tebamanyi nti Uganda etongozebwa mu 62 ebeewo ekyo nakyo bakimanyi nti Uganda kaana kato kajjo naye ng'ate Buganda tugisubira okuva mu 1200 kaakati ebyo biraba bye bimu ku biraga embeera yaliwo nga balumbye olubiri mu mwaka ogw'66 ebintu tebyali byangu kati naye fumiitiriza nga balumbye baffe mu lubiri embeera teyali nnyangu n'akatono naye nga yalaga obuvumu n'obuzira bwe yeerwanako n'asobola okusimattuka abampembe abo. Kakati embeera eyo bwe bamala okulwanyisa obwakabaka bwa Buganda kabaka ne bamugoba ebitundu ebirala tewaali kulwana Obote gwe tubaye twogerako naye bamulaze ebitundu ebirala tewaali kulwana
Obote yabeera eno Kampala n'agamba nti kati Obwakabaka mu Uganda yonna mbukoze eki mbugjeewo era bwe yagamba nti mbugjeewo abalala bonna bazingamu byabwe kufuna gye baddukira kasita bagamba nti Obwakabaka bwa Buganda buvudde kasita Buganda baamala okulwana nayo obulala babugjawo mu bigambo era ne banaibo ne bakkiriza mu bigambo nti ddala babubagjeeko kakati mu mbeera efaanana bw'etyo bwe twajja tutambula mu mwaka gw'67 awo nanga zivugira mu lubiri bomu ze tubadde tulaba mu mwaka gw'67 ne bakola constitution empya constitution eyo ng'eraga nti Obwakabaka buggiddwawo mu butongole era nga mu constitution eyo tebukola ki tebwogerwako pigiyoni hall kiki kizimbe